Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamusiza nnyo mwenna abantu bakatonda nembebaza emirimu yamutusizaako engalo abakosefu nsaba Katonda aberenga abagumya era nga abasuusa mberenga muwona bulungi ate nate muddemu okuweereza abantu abalala n'okwetuusako ebyo muba mwetaaze. Tuli mu programu ekitiibwa kya Buganda era nga bulijjo nze Junyusa Data kubanga nkutuusaako programu eno. Munzikirize era nziremu okubajjukiza nti ekyamazima ekirwadde kya COVID-19 oba ssenyiga omukambwe kikyagendera ddala mu maaso n'okubeera nga kigoya abantu okwetooloola ensi eno. Ate bwe kyatuuse wano mu Uganda waja bagidde kati n'olw'ensonga eyo nkugamba nti bw'obanga olina akakookolo kano kateekeko tekirina kyekikujjako. Bw'obanga ogenda kutambula mu motoka ez'olukale, bw'oba ogenda mu takisi, bw'oba ogenda mu kibuga, maama taata muganda wange nkusaba akantu kano kateekeko osobole okutaasa obulamu bwo oba oliawo n'aba famire yo. Tuli mu programu ekitiibwa kya Buganda, twali wano wennyini mu ddiro lyo era mu programu ekitiibwa kya Buganda ku Bukedde TV nga tunuulira ekigambo bufumbo. Twannyonnyola ebintu bingi nnyo. Obufumbo butandikirawa? Ani naani abakola obufumbo? Biki ebikola obufumbo? Biki ebyetagibwa mu bufumbo? Ogenda otya mu bufumbo? N'ensonga endala nnyingi nnyo twazoogerako era nenkusuubiza nti otakoma sabbiiti eyaggwa olina okutandikira sabbiiti eno nga tulina mukadde waffe nga bagamba nti lubaale w'omulamu tasamirirwa. Waali nate munzikirize atubuuzeeko atuyanjulire ate n'oluvannyuma tweyongereyo mu programu ekitiibwa kya Buganda. Ekitiibwa wangi taata sanyusa okukulaba nange okukusanga sanyukidde ddala n'okubeera nga tuli ku mayengo g'empewo weewaawo Bukedde taata. Jabba tolera salaamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi mwenna abatuulize ekitiramuso nkibaweereza gye muli. Amiina. Amannya nze Malagala Malugge Edirisa kojjange era mutabani tukole pulogulaamu eno tusooke tutuuse abantu ku mulamwa. Weewaawo Pulogulaamu abantu basesetuka dda ku nteekateeka ku miramu egisinga obungi naye ku lw'enteekateeka ya Katonda. Kubanga emiramwa gy'obufumbo si gyaffe. Weewaawo twabisanga era tulibirekawo paka Katonda aligamba nti ensi ekomaawo. Naye kubanga ye yagamba mugende muzaale mwali oyinza okumenyawo ekiragiro tosobola kuba ekya Katonda nakugambako luli nti luwazi ozanyirako kizanyire tosobola kyekisigala kiyimiridde era lusozi lwotayinza kuwalamba. Naye nga mmaze obbawo amannya gange bulungi omusajja nze omwami neddira nkima kojjange muziro gwa Nakabugo kakati omutabani tusooke tuwaaye ne bannaffe ali n'abaali wano ndowooza nga naffe otunyumirwa n'abali eri nga tunyumirwa ne bannaffe ate nga tuyiga. Olunaku olwaleero taata njagala tugende ku kinyusi. Bintu ki ebiviiriddeko amaka gaffe okusasika naddala ensangi zino? Obuzibu bwe businga okubeera ebintu bino bye tutambuliramu si ffe tusooseemu biriko obwannannyini. Taata jjukira buli ekirwa ekibako obwannannyini kizibu okikyusa ggwe ate akikolerako ndagaano. Kubanga obwannannyini bwonna bwoba buli wadde bw'essaawa eno ng'obwe tutudde wano oyinza ogenzeeyo nesooka osayininga wano oyitege ku geeti eno nenjija nga mpita mu mitendera paka entuukirize kirina okukola ki. Kati ebintu ebyo byatambuliranga mu mitendera otegedde nga towali ayinza gamba nti ntandise ekyange ku lubereberye va ku ne kaakati naye abaakakati nabo asobola okugamba nti ngenda kutandika ekintu kyange kino ne bakiguluminga ne bakizimbawo naye era engeri gisisuka ndowooza mu babiri oluusi bakolerawo era obuwandiike. Kati olubereberye obufumbo buno bwazimbibwa nga kiragiro nteekateeka ya Katonda era waliwo n'endagaano bali be baali balagira nti mugende mukole omulimu guno era ne kikakasibwa. Era mu lulimi luno twogera okubalaga nga tuyise mu buwangwa n'ennono omuntu ayakakasanga enteekateeka ya Katonda yenna nja muyita muntu naye teyali muntu. Yali ki? Gwali musambu. Ayo tubikiririza mu gyebire emisambwa gye giri. Olulimi oluleeta obuzibu. Olulimi olukugamba luyinza okugamba bwe luti nga ne mwogera ku eki
kintu kye kimu nongamba nze kati wange muyise Katonda omulalaga waawo yo Allah nenga mwogera kweki kintu kimu kati golira gatogera ku Katonda nenga answer yemu kati choko otunulire ekigambo kino ekigambo musambwa fe mu lulimi Luganda we tukiyita ate bannafalo olujungu toluli awo bigambo by'Olugirike bigambo by'Oluyunani pocha wamba nga bakiyita malayika otegedde kutegeera so nga omulala amulumi wa Uganda nto omusambwa fe tuguyita abachwezi nga naye bwakiyita naye kati olyanze kinewuunya ku nsi kati olyanze okuvendaga fe tuli bachwezi abachwezi balala naye baaliko ku nsi kuno nabaweereza naye twali tubafaanana omulembe gw'abachwezi gwaliwo ne gusaanawo gwasaanawo gw'emisambo gwakola ki gwasaanawo naye gwasigalako n'obumakinge ku nsi era zasigala nsozi ebifo ebyenjawulo embuga naye waliwo yawanganga ebintu ebyo obikakasa nga wekugala agreement oba endagaano ye bamuyitanga wanga ayawanganga ebintu ebyo mu maanyi naga kibeere nga wakoze ki oba byakatonda bibe kibeere ne kikola ki nga nawe nakulaze osobola okukola ne kibeera ne kikola ki otegedde kakati byo byalinga era kyangu okusanga n'ogamba nti awo bayitawo Namirembe kakati ata mu bufunze olinga ngagamba nti ekisinze kusasisa amaka gaffe okumenya ndagaano ze tutaakola ate tumenya tutya bitwateekawo obufumbo tobwalinga bwakubeera nti muso bwayitanga mu mitendera mu buwangwa n'ennono ne mutuukiriza ensonga era abazadde ne bakutaala bagamba nti genda mwana wange kati saawa zino twesanga ku social media olwokuba mweru alina figa nogenda mu maaso kati nga endagaano ziri bali bannanyiniso gye bali tebafa omuntu tafa afa mubiri omwoyo gusigala yabeera mugenzi guno gwe gufa ne guzikirira awo ekigambo okuzikirira mumuva ekigambo okuziika mu bufunze akuwagwowa wava mu ttaka oloddawa nozikirira awo naye ngaomwoyo gusigala gusigala mugenzi kakati emyoyo giri egyasigalawo egyabajjajjaffe gyekitawanya totegenderedde buwangwa bwabwe nennono network je nakuga wolwosobye ennono ya network ya MTN connected tulina kuddayo mu bulambulukufu bw'ensonga tubuuzaani wetuli tuwandiise n'ebitabo kati ebigenda okusomesa ensi era ekitabo ekyo weekiri wekitiibwa ndowooza ninawe nakireseeko wawambuko naye nakiri wali okirabyeko kiriko omutwe gugamba lyerinnya lyakyo webyali era bwe biriba n'emirembe buli wokyusa kibooko kwa endagaano z'omenya sizizo zirinza okumenya endagaano eyo gye wakola ate ng'omenya yakyo omanya ebirimu kati eyo gwe ogifuukidde ng'oja yange kati ate bali eriko obuyinza bwa Katonda kakati ate wano wenyininyini otunudde mu ddiro ly'abakola ku Bukedde TV mu nsi yonna wensabira onsomeseza abantu ba Katonda bonna tulina kuddayo tutya tutandikiddewa twebuuze kwani tukole tutya kubanga ekyamazima taata tewaliyo muntu ku nsi kuno atayagala kubeera bulungi kati akoze atya noona atannaba kugwa mu nsobi eyo alabe nga tagigwamu kakati ffe Katonda ku nsi yatuwa omulongooti gwaffe tuguyita kabaka nga gwogulina egwesimu gwe gubaka obubaka nogukuweereza era ovala ye bamuyita kabaka abaka azongana maaso moja alengera ekiri ewala oyo Ssaabasajja n'atalinnya mu katebe yalina okulondoola obuwangwa obwo n'akonnekitinga n'abasajja n'abantu abali wansi abayitibwa abobusolya obuvaamu ffe kubanga akasolya kali connected nawali akasolya kitegeeza kali kotasobola kuwalamba taata bwe tubanga tumuyita Ssaabasajja kabaka abaka obubaka okuva eri Katonda n'abutuweereza nga gwe gwe mulongooti gwaffe ng'Abaganda ne Bannayuganda okutwaliza awamu waliwo ebyasoba okuba nti omutanda takyasobola kubaka bubaka n'abutuusa kufa webiri ne eno byanda ya Nakalama kakati
bwe bibanga byanda ya Nakalama era kiyinza okuba nga tulinamu obuzibu ffe abali eno wansi ddala ng'ate naffe bitukwatako obutereevu bw'otuba kufuna obuli obubaka obwawamu n'ogamba byanda bya Nakalama bano bayingiriramu wa era ne anti enjovu ebbiri we zirwanira ebisubi ebikola gwe bibonaabona guli omutwe ogwo gulina okukola ki kyembuuza ebisubi tetubisobola kwerwanako ate olina obuyinza bwomanyi kigambo obuyinza tomusuubira nti bukoma mu polotoko ali ku Bukedde TV mu program ekitiibwa kya Buganda tutunuulira engeri gye tusobola okukuumamu obufumbo bwaffe okulaba nga tebuyuuga tusobole okulambika abaana baffe bazzukulu baffe okubweyagaliramu leero enkya n'ebiseera ebirijja tukola tutya nga tonakweyongerayo nzikiriza soka tugendeko mukuumulamuko tukole ku nsimbi ate n'oluvannyuma tukomewo bwe tukomawo mukadde waffe atandikiraawo